Marisa Betty naye mwalimu kana akatuuseeke tokwanjulidde ke bayita Maikadama piga gwatuula okakkane kati baana bawala bano bali bweru bo babala kuwa basajja babala kutereza bulamu buddako naye ng'ate n'amaka gaabwe gaba gabalinze nze tukana ekiseera nga nfiiringa ng'ali ewaka nga mpulira ng'ali e Uganda imo kuli bagaayi kuli abaana ate taata w'abaana babaana ono nze betombuliranga naye lya taata w'abaana nafunye gaayi mupya wetegereza firimu yaffe bwe tugenda mu maaso bagiyita Maikadama gwe wenna ali eyo genda bugenzi ku YouTube channels osobola okubaako wosanzika clip naye genda ku YouTube channel ya King of Winners ojja kuba weeyolera films for free olabe filimu ezitalimu byesitaza ezimba vijja ab'enjawulo nga nange vijja Patel nga kwende nnyo mujja kuba muziraba filimu zakuyiga bolabe kina Uganda kiba kyakuyiga genda otule nja kutumirako the abort ku Kaleerwe buli kyanansaba nga muwa buli sente gyanansaba nga muwa buli kyayagala nja kutumira omusajja w'ettabu gwe bayita Nsiriko Salongo Nsereko Francis nga nawe oli Kaleerwe awo okukalabiza emirimu gyo big up kabulaza nge naye sente nga gaya nyumiranga nange munyumirwa kati mwana muwala ono mu byonna byanyumya yakulaga nti bw'obeera ku immo mu butuufu obanga ali e Uganda toba na stress ate kuli gaggayi agattabu amazima mu bulamu bw'ensi eno buli kintu kyonna kivaako empeera yaakyo era gwe buli ogenda ng'ewantu obeerawo bakkirinkya baawo kati omukyalo ono yalutte amalo ku immo yalowooza nti abavubuka bali ako baakulonda bulunzi so bali bakolerera ekyo kubeera ekyo kiringa bonaatuuka ku Facebook obawa kuliko abantu abaliko nga beekuba ebifaananyi ebibbeeyi kukyusa mbeera kufunirako basirebu bakufuukirako b'amaanyi kati abantu bakikolerera ekyo kati ye mwana muwala atutta obwakataala bwe kituufu osobola okulinnya ennyonyi teri alinnya ennyonyi mu ssiro naye n'olusiro bulinnya ennyonyi ekyo njagala mukimenye ne bagambe nja kukabanyonnyola mujja kategeera firimu kati omukulu wano bwe yava eyo yajja asinkane mukwano gwa munnyonnyole mu bulamu obwa buliwo kugamba nze nanti obooleddwa ku kyalo kuno ate awo nga balimbaabe wabe w'omukyala kyogamba nti omuwala oyo nabo tawawadde n'ekikulu kya ssente tekugambe kinze sinange simenki muganda wange ono yagamba neeyiiza ntandise okubeera nga nejjako ebintu mbe nga ntandika okukola naye okimanyi nti olutalo lwabaluseewo ati luva ku busizaala okimanyi simanyi kigenda mu maaso nzimba manyi omukyala ssente aziweeri kale muna ebyabasobera basajja bannange omanyi osobola osanga omuntu naaweewuunya agamba neewangamba omukazi mukkiriza agende naye binsobedde mbuliddwa emirembe kwegamba ne bwe yandisigadde ne bwe nandimuganye ne bwe yagendera mbuliddwa emirembe kikye nakola nze damu siikole ki ati nkole ki nze kyendowooza kiwandikoze kubanga era okuddawo nebaako emirembe tekijja mabanja wandikibyo omukyalo balabala bwe bati kati munange omusajja yabugamba olaba amazima gali nti bwebanga kubukoba kuyisizaamu amaaso kuba yamunnyonnyola n'amugamba amazima gali nti seesaala namusisinkana ate kuluno banguddeko ne mukoddomi ne bankuba amayinja bonna taata n'omwana yamugamba kitegeeza otekyaliboko kati amagezi genkuwa muganda wange tunoonye omukyalo owasokkakkane bajja kukuleka bamanye nti ddala kituufu kati tokyaliwaabo kuba bakyakulinnya amanda magezi gompadde muganda wa kirowoozeeko kubanga ebwa obulamu gasi tebugenda kukoma kutambula tambuza obulamu bwomumaaso nkyalo mala teeke mumaka atambuza obulamu yamugamba obonyeebonye nnyo obulamu tebugenda kukoma kutambula tufuna omukyala koye bubage magezi gompadde ate munnange naaganira waggwe munnange gwantegeera naye nga musajja wattu bw'otuufu alabanga obulamu buganye kibi nnyo okubeera nga bakutyoboola ku byotamanyi sigamba nti oyina kuba obulamu ayiiya buyiiye tudda ku mukulu ono amazima akasente kajja ne businiikaazi bubono mwebulira musanyufu bannange ngukubidde kwebaza ndi osobola babodiki kati weetunula
amazima nange bwe ngitunulako munanga akasente eri bali mu kwekuba mu family olw'essente zino botiki barazoteeka mu zisinika z'omukulu asobola bwateeka waliwo neziri wali ebbali esannagendako anga kale yasitukabulage nti munnange engato zo nassaawo era kati ssaawa zino olaba amasagali amakalu mulimu maali mpya munnange weebale wano awatali ngoye ndowooza olengera kati bagula munnange bagula kati olengera munnange yamugamba ni wano wansi waliwo buli kimu weekiri obujaketi obwakabi ate bwenakufulumyako wabweru ojja kulaba nezi damizi nazisaawo zonna ekintu kya mulembe muganda wange webale kunteekamu akaja embeera bwetyo bweri dresses mbulaba lengera banaye empale z'abasajja nga nnungi era kati nkubuulira amazima era njagala kati ombuulire kikyoyagala nze kati munnange musajja mukulu ono olabika nga naye anaaba mutuufu yamugamba munnange webale omuntu akujja omuntu ategeera ekizibu kyo munnange mutasangika kikyoyagala era kikyowulira kyowulira munzi mazima ddala twogere emitima gyaffe kulimba kuba mazima nga kubuulire nkwagala munnange mwana muwala yagala okubiryamuko ye kati nze kankubulire kyempulira gy'oli nkwagala bannange nayoona nsobola linda oli wakwetikka kati nve ku mukazi alina afaayo gyendi nve ku mukazi alinako eyenjawulo nve ku mukazi andowoozaako kati kyenyinza okusasa kati mu bulemu bw'ensi eno ebintu byokwagala bizibu nnyo ekintu keya kizannya loolo nnene nnyo mu bintu byokwagala ate abantu abasinga balwana olw'okwagala naye ekintu omuntu abantu basuubira nti bwe balina okuweebwa bokka naye bwe bwegala okubba omutima gw'omusajja amazima yiga okugaba kati omusajja ono mu butuufu talina bw'asobola sasula mukyalo ono omukyalo ono aleka alimu ku magezi amazima bw'ogabira omuntu abantu abasinga osobola okulwanira omuntu naye nga tamukututteko jesi yakola akantu katono nnyo bwe kati munange yamunyonyola amugamba naye ono ansobola nze ndi mukyala mufumbo mbadde mufumbo naye nga nina n'abaana koye nze sina buzibu abaana bo boba ng'obayina ate kati nze osobola okunyamba osose kumbuuza ki nze nkwagala kweŋŋamba nti onjagala munange omukyala era bwe yatandika ekikya kiki naye kituuse ku nfundikira ng'omusajja yamukwanyi weetegereze naye ng'akibaze mu mbala ekituufu yamusiibula naye nga kubadde mukwano kubadde mpanga buli muntu alina bw'apanga okufunza munne kale osobola okubeera ne ssente n'ozikozesa mu bulungi kati mukyalo ono yafuna omulenzi ono kati nno zibadde ssente ez'okuzzayo nno mu mbeera ate kati bifuuse bya mwamira mukyala nasina biri nkikolamu naye meega konkutte ku mukono n'osikako nombako wontuusa kankusasula essanyu mu nsi erigenda okutunyumira nga lwotuula ogamba nti yemwagalwa wange musajja ttu yalowooza nagamba mbadde mu bulamu kituufu abantu abamu basobola okukulaba ng'akusuubiramu kingi naye nga mu mbeera gy'oyitamu tulina bwozi baginyonnyola muntu nti embeera gye ndimu neetaaga obuyambi neetaaga osikamu omukono naye mmeega kontegedde naye nga ngenda kusasuza ssanyu kankuwa essanyu ly'oyagala kuba nkiraba weetaaga essanyu tudda sayidi eno omukyalo ono olumbe lwali lumukubye ku ndiri ye maama mmeega munange abantu bano ne banuunya ssente embeera sinnonje waka maama obulamu sitebugenda buubwo ate ngamba obulwadde bweyongera ate wabadde wampadde ebyo wangambye era byewabadde onfumbi ati maama tugattegattemu ne gundi nakano kagundi tuli ku firimu yaffe maikadaama njagala mugigoberere kati maama ono mukazi wattu mukyala wajje eri abikira mariya kati ono yetebandika Sulaimaani ate nakyalo ono omukadde ye namatovu aliyeti kati munange embeera obumbe lwamusalako ewaka obwavu obungi newolaba abasajja balwana essubi balina mwana waabwe yagenda ebweru kale yamugamba munange mbadde mmanyi onaanywako ku bimakaayi kati mbadde mmanyi atera bye wafumbi ogambye ogenda kyusamu oleete ku kannaalongo koya nti kati era nako nga tabudde mu makaayi nze badde manyi bye byajjo byennyini nga manyi ogenda kyusaamu kale embeera yeeyo
maama nomukwata kawuliranga malo kuyiya tulabe ki ekiddako maama yogira omulabu naye omuntu agenda kukola atya obwavu nga waazinze mu maka walabyeko ente erwaza nte ginnaayo kati abantu bano obwavu bwe balina ate mwanyeriko etteeka tonoga mbisi